Aj ya koli kwendi clear nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya abantu bangenda je musinzira okutulaba channel yaffe tugizizaawo opya ngenda kubamba tuusaako kumpi buli lunaku content ku content tulabe nga tusobola okutambulira wamu. Nze Nuruddin Ntege eyakajjako subscribe ku channel. Yes. Obadde obuuza kyo wekitiibwa. Wenkusetinze wewe bagwayaka. Nze simanyi gwali mu kamera nze ntuddewo butuuzi onoga kyoga ndi mu filter. Nene abantu bagambe Megatron yali ku kamera. Megatron yali ku kamera. Yali ku kamera Megatron Media. Ayo kimenza nga audience kati ubobu. Ne Megatron kyekyo. Yes. So sokere kwa Nyamutoro sokere ku nyimba abana abayimbi ziba bagala kuyimba bagenda kuyimba. Abagamba muri Mawula na Dre bagamba nyimba 10 eza revolution 100 songs of revolution. Buli muyimbi alina okuyimba nyimba 10 si kati waliwo abatazi bamaze emyaka nge 5 bayimba tebazirina kati bagenda ziyimba. Nalabye Abdul Mulas Daddy Andre Bitone Dr. Bitone Hassan Nduga wabadde ba producer ani omulala n'abayimbi abalala then nempuliramu nawuliddemu sikulya ne bwagundi mwe bali bizonto ebigenda zanya skits 10 era bakafulumyako nga 5-3 ne sahali mu line yemu awo yadde yakola bibye naye nga mwali enyimba 10 eza revolution kununula gwanga. Then kati ombuuziza ku Nyamutoro nti Nyamutoro yabadde ki? Nyamutoro yakoze omukolo naye bayimbi neno gadiga nkunyumizeyo ku kukyala kwa Nyamutoro. Kwalina ebifo 3 ku 4 nga bayina okukyala abantu gye bamanya. Bagamba yali Buziga yakyalira Buziga. Abane bagamba ali Soroti. Abane bagamba ali Kalungu. Kalungu si Kalungu wabula Kalungu. Kiri side ki? Bwoba ogenda ebusiika waliwo ettaka awo eryaba Advent aba 7th day ng'ovudde eno Busukuma Kiwenda kati wakati awo waliwo Busitema olyoka oduuka ebusiika waliwo awo wokyamira waliwo ekibira kyaba Advent munda wali akatawuni akaalo katawuni kaalo bakayita Kalungu nti naye omukolo kugamba abantu abamu bano kyakolebwa okwewala bakireereese si bamawulire mwe ba Megatron babloga muyitirira ku mikolo gy'abantu nekisukka kati kyeyakola netugikola tutya nemwojo muyitirirawo temwambala bulungi mwambala bubi ng'oggyeko gwe Megatron naye banno bamanyi bajja avudde wala akasimu bwe kati tebatuula omukolo gubanga ogwabwe ezo gamba zemperekeze kugamba sigamba nino bakyamu naye bakikirize abamawulire bano level zaffe yadde nze ndowooza kale nyinza obutaba level zammwe naye ku lw'obuntu kale tutwale ffenna kyekyo nti tusukka tutuuka ku mikolo nga tulaba tugamba tulabira n'abantu twagala okukolera abali abantu abagenda okutulaba eka abali ewaabwe naye ate ne twerabira nti ne bano ate abazze ku mukolo beetaaga okulaba abalala boonoona n'ekifo nga bakitimbye bulungi nga baluluza abantu bana abatudde bati tukube lighting bweti ne bweti tube nga tutambula feet kugamba tenteekateeka zonna kati kyeyakola baabawe ebifunga 4 ngani abawa abatambuzanga pokopoko Kalungu Busitema simanya Soroti waliwo neye bannebbi waliwo ekifo gibangamba omuwala oyo gyava ewalala nga bagamba okukyala gye kuli kati eno yonna gye yabawa okukyala yegobako bantu ayinayo nga bonogambe waliyo jjajja basenga waliyo mama muto
kati oli yamenya bifo okubejjako si kipya era omukolo kaadi zabadde tekuliko venue tugenda wano awo ne bavaawo sendi yanyumi zaidi sendi nti kumukwanjula kwa Judith babiri abantu baba wa kaadi nga teriiko lunaku teriiko saawa teriiko wawolaga date kwaliko date naye nga wolaga tomanyiyo nga bakugamba nti nno tugeze nga 28 ogw'omunaana okwanjula kwa Nurudini Ntege ne oba ne Shani oba nani nenkukola oyitiddwa mu butongole kaadi neetuuka kati ng'olinda kimu halo kwata mukono okwewala bakireerese n'abatabula emikolo kuba abantu gye bali wano mu Uganda ng'omulimu gwabwe kutabula mikolo gy'abantu amanyi Nurudini tajja kuwasaayo tajja kufumbirwayo abettima abairawo muzi kati muzi wabadde n'omukolo naye omanyi abantu abanyiiza obunyiizi bali bakolima awasa bikiini bakontola ng'abasezi Uganda naturally tuyina ttima ensi bwetyo bwe yatondebwa okuva ku ntandikwa abantu bwe batyo so babala n'obabala nti okay ekyokubiri lwaki Kenzo abantu amubalooza kali wabadde ngamba nti baani abagamba ennyo teyabayise Kamili namulabyekaawo wamulaye nga yayogera gundi yamutereezezzaamu namuga akwabadde kukyala ajja bayita kwanjula andi kati kyegamba nti kati okukyala abadde akirelatinze nekya Davido oba yayise abayimbi banne naye wano Kenzo nti yakikoze anti kati kyanjawulo Kamili musajja wange naye Kamili yakola embaga yalabako yayita Kenzo ku mukolo gwe anti yandimuyise kati omuntu abeeraawo n'agamba nange tewampita bibaamu ebyo ssebo tolowooza nti bano abayimbi kwenooma kuba Kamili ayinza okujja ku mukolo gwa Kenzo namu outshine ate kuli kwaguta shininga ki tikwabaddeko kuyimba kwabadde kukyala ekyo kimu ekyokubiri okukyala kuno bayita numbers bakugamba jamu n'abantu nga 23 zonge bangamba 10 tewayisaamu watoolako tojjukira abamu tebajja nabo nawe wababuza ne bakwata emukono ng'ate ogenda walala Amerika wabuza Amerika yakyogera wamugamba simanya wamugamba kyengera omukolo gwali bulenga n'abula naddayo kaakati okukyala kwa Kenzo kimu kukiraga nti alina obuvunaanyizibwa kimu kukiraga nti atutta obudde ne yeeteekateeka Kenzo yayawukana ne Rema Namakula buli omu Rema Namakula n'afuna tayimu ye era nze sinenya Kenzo na Rema kwawukana abantu beeyagala ne bamala ne beekyawa si mawulire era nandaba wona asalira abakulu abo musango gwe weebuuza maama wo ne taatawo bali bonna ye ate ggwe omuntu first kati wo okyamujjukire okyali naye bwe kiba nga tokyali naye tusalira abantu balala baawukanye abantu balina ensonga ezibakola ki ezibaawula tusobola okugaana okukwatagana abantu abalala bamu bwe batambula mu relationship emyaka 5 ku 10 bye baali beetaaga bikyuka omukazi ayinza okuba omusajja yali akwagalako buwanvu mmoze nga bw'oli omulenzi omuwanvu ng'ayagala emboozi zo z'omunyumiza eza nnyimba z'Abanigeria na biki na biki ng'era esswaga lyo kyekyo bwe wayita emyaka 6 7 8 ng'ebintu bigenzeemu sukuulu fees atandika okwerabira haiti ya mmoze nti musajja muwanvu ng'ayagala muntu agamba atugeza bunaanyizibwa bwe nti abaana balina kusomera Rohana Kabojja oba kale amasomero agali ku kitundu amalungi
oba ne bagaba si malungi nnyo naye nga school fees ozisasula ne zikola ki mu budde kati bino obojjo ekifuba okitadde tebikyamukwatako kati gwe bw'osigala mu kuta ekifuba n'obuwanvu bwo n'okumanya ennyimba z'Abanigeria n'Abannayuganda omukazi ono akyusa ebirowoozo bwe mujja bwe muyombera okuweerera abaana okugula emmere okubambaza n'okugulayo akapuloti ozimbe bw'alaba kitambudde omwaka gumu 2-3 bikyuse laavu etandika okuggwaawo mpola ekivaamu mutandika kuyombagana ebyo nga gwate olina abawala b'abalala ng'akuta oba naye ayina ensonga endala naawe z'olaba nti wali oyagala kabina nti alina buti alina kale ennungi bwe mujja mutambula because tokyamwogereza obeera naye kale eno tokyagyetaaga kuba ogirina n'oyagala omukyala ategeera anaaba nga tebamugambye ayala ku buliri n'amanya babuwala bulungi atayombayomba nnyo oyagala onaakunyumiza so wali omukwananga yeekyanga gugu oyagala kati omulina yeekyanga okufa ayomba ku makya ogenda okugattamu nga laavu ekigambo laavu wakati kikyaliwo slowly laavu nefedinga ekimaliriza ng'otandisa omukoowa mpola mpola olw'ebikolwa bye n'omukoowa naye n'akukoowa mu ngeri ye ekiva noga naye musajja lwaki simuviira omukazi lwaki simukola ki simuleka abalala bafumbirwanga omusajja mukatuliki omukazi musiraamu ng'ebyaddala laavu yekusindise n'ogamba oba musiraamu oba mukatuliki n'obeera naye oba n'olowooza anaakyuka oba oli awo ng'omukazi omwe ng'awuuta alinga alina bulwale ku mutwe oba oli awo omusajja nga alinga alina bulwale ku mutwe nga nebino ebisolo by'ababbajjo basunda bbeeni bino ebibizi oli musiraamu musajja ali embizi naye laavu ye yakukaka n'ogamba ekijja kikole ki kijje kati olwo otandise okusetolinga okudda mu normal senses ekivaamu nga mwawukana so ebintu ebyawula abantu bingi awo nkuleetera ka video ka Kenzo akedde oba wakalabyeko ng'agamba ki ng'alina ensonga zayogera nti obeera n'omukazi ayomba mikwano gyo we gijja n'abanga kwegamba omukazi ebyo nga bwe mbikunyonnyodde muntu akuleka yenja mutwala kamuwe emirembe kaakati ebirala kati Rema ne Kenzo ezimu ku nsonga zaalimu nti Kenzo bw'aba agenza okupafominga ate lwaki toli nange ate lwaki tetugenze okupafominga ffenna baakulanze Masaka tuyagala kubeera mukono kati ne bibeera mu mbeera naye nze ensonga ezibaawula sinenya muntu bwe baba baalema okukwatagana buli omu n'afuna obulamu bwe obulungi Allah abayambire eyo gye bakola ki gye bali tewali bad blood ekyabayimbi obutabayita ku kukyala kuli kwabadde kukyala namwe bwe mutuuka okukola okukyala temumuyita kyangu bwe kityo mulinde kwanjula so tusaba Kenzo tukolere okwanjula n'omwana oyo mu biseera ebitali byawala ebbugumu lituliko lingi tetwagala awole memo zirabe ziri ku mitimbagano ezigamba ki empisa za Rema za mulimeso anze sigenda kwogera ku Rema na Kenzo bereka ensonga nzikuwadde beremererwa naye buli omu aba alina gyali Rema ng'ali bulungi Katonda yeebaze Katonda ne Kenzo kyagendamu Katonda amusaasira akifunemu gyali bwe tuvaayo eyo akole okwanjula nga bukyali tatulinza akole okwanjula nga ebbugumu weriri omwana waliyo ndituka n'ebibanga tebikyalina bbugumu nga ne bw'okireeta otya tekikola sigamba nti akolera ffe ebbugumu naye ayagala okukola omukolo nga gumunyumira oveeyo kuba he's a star bw'okola ebintu n'otayogerwako bikusala busazi ng'oli sita so for Kenzo muwishingira the best yali angambye nja kusinkanako ku mugole tunyumyemu kaawo yagamba mugole program zange zimunyumira nyamu nyamutolo ku TikTok seba abeera ku live akitabeera mwana muwala akulira ddi abantu mwana muwala minisita omulamba TikTok seba abantu bajibira Ronaldo tajibeerako nabeera live Will Smith tomulaba mulaba kaakati lwaki mugamba omuntu kati TikTok bagamba yani ani alina ogibeerako yaba zolo mwekka nzenda
abantu babeera ku TikTok nze nyina abantu abangamba Nudini nkulaba ku TikTok tova ku TikTok n'omugamba wali wajiŋŋaana obaddemu wano omukutugu oliaga Nudini obeera nnyo ku TikTok n'omubuuza wali wajiŋŋaana ekyo kimu ekyokubiri TikTok obeerako na data kituufu ate alina data tosobola kubeerako ku TikTok ekyo kimu ekyokubiri nze na TikTok yansembereza abantu bange abali mu nsi z'ebweru nze nina abantu e Canada nina abantu e US nina abantu mu Europe nina abantu mu Africa other and some countries in the parts of Asia okakasa nti TikTok y'amaanyi gyendi n'abantu abagira omanyi nti waliwo omukulu yalese n'ekirowoozo bangulire emmotoka nabaddeko wabaddeko ng'olaba ne bagaa Nudini ono ambye bwati yagambye abantu abanyumirwa ebintu byokola twesondemu yadayagala gula primo kawundo baagala gula kawundo yandisoose n'aleeta ezo omanyi bakyamuukiriza bazisonze balinawo milioni 10 n'ezi bazikuwe kiri kirabo tokola mu lulu wali azirina yazikulazeeko baziwereza babadde bazitera ku simu yange nemala nenziwereza ku yooli azikuŋŋaanye tuli bafandemo naali wanayinza okwagala okugattako nedda kati kolaba kankusampulengeko nkulaga ekigambo wave awo kyenjagala njagala kulaga abantu nti abantu baweereza ssente kyenjagala wakati wano bantu mubaweereza ate waliwo n'abala abandiga baweereza mane abasatu abameka kandabe mama message ani ati njagala kuleta gali amannya amatuufu bannange nazifuna nti message nyingi manyi deposit with kakati abantu abo mbadde nkunyumiza baagani Nudini musajja mulungi nabaddeko tumukolereyo keekirabo kubanga abantu abakola ebintu ebirungi naye tebampa nti ndi mwetaavu kibavudde ku mutima gwe ate siga wabasabye bo balabye nti basaana okumpa ekirabo ne bambuuza tukuweyo kamotoka ki tukuwe hariya kawundo tukuwe ki ne batandikira awo nyina n'omuwala omulala omu ku makyakedde kunkubira abeera bamuyita ani abeera New York naŋŋamba nze nja kuweereza akakadde kamu n'ekitundu naye saagala banaesendeyo nga njagala nno zikulaga wano naye saagala ziwa kati naŋŋamba muwemu wiiki emu ku bbiri anoonye ssente naŋŋamba Nudini oli muntu mulungi kyansanyudde nti nyina abantu abasanyukira ebintu byenkola ki byenkola so njagala kuleeta yeebweru emu yokka naye neza wano mbana nnyingi ogenda soma eno eya deposit nenda kangire mbadde njagala ngire bwenti I zoom in sorry gira bugizi bwote nze nzoomingi yezisemba wagguluko eyo gifunye eno nesazeewo okulaba gwe soko gizeeko ate wano bwendeeta bwenti waaw ogifunye yiyo cash deposit ezikidde nyiga ekyaliko cash deposit waliwo ow'enkaaga kati oyo yabadde omu nkaaga bambi nkaaga naye yaleese ekirowoozo yaleese ezize bulungi nnyo akakadde ke yakaweereza basonda miliyoni mmeka nkaaga andaba nnyingi soma yaweereza $1 1,000 era abadde awakana vatiko ki amanyi gundi kigambo kye kiriko Vatech Business Solutions eyo yeebweru app bambi bantu bali serious yes baziteekako nze abazitereka nze ndi muteresi mu baataddeko banoonya sofa miliyoni nga 10 weziri bazisonze
bewadde omwezi gwa July gwonna bampeyo akamotoka era bang'ayo oli yang'ana odi ntobikkiriza ne mugamba omuntu waba akusiimye onyiigira ki gizeeko abo kati ndaze ziri okwo neeze mabega ndaba nnyingi kuba nyimbaaka ate wenkola withdraw ku zange nekyenkola oluzinterako era ni wano wandiba wansiima toba na mululu na ssente omuntu mwesige kigwe olaba omuntu akusuubiza za mikolo n'atazikuwa bantu bafuna bakwano baaba abapya bwe ziggwawo naye nendini yategeera ekintu ky'emmotoka abantu bakiriko era nayagala okumpa sente sirina buzibu enamba yange weeri awo wansi enamba erimeka muzo gina mutwe waliwo giwagikwata 63 esembeyo 0701 558563 ayina kyambuuza mu bino atamatidde biki byenjogerako osobola okuba naawe endowoozayo ompeereza ka WhatsApp nobako kyombuuza 0701 55 85 63 ekyasente saagala kyesibako nnyo owulira nga yetaaga okumpampe naye nobino ebya programu nkyabyetaaga bw'oba olina kyombuuza naye waki wano tukyaza wiiki n'ofuna eshonga 3 for example kasuka omuyina no ngenda kuleeta shonga ate ziri serious ngamba side bbiri mbawa entertainment nembawa the other side of politics kati nkugamba kangende butereevu ku nsonga y'aba ennyimba 10 waliwo n'abatalina nnyimba 5 bagenda ziyimba baki anti kyenkugamba nti bannayuganda baatuuka ku level bayiiya buyiiya bannayuganda kiraze nti tuli bantu abatategeera nga bannayuganda nti omuntu kyayagala kyagamba ne tugamba awamaani abantu bagambye ayamaani gwerindo jabba babeera wawo bagamba wamma nze natuuka ku level erinda oli bw'aba agamba nti agenda okukola ekintu asooka ekikola amala kukikola kati abayimbi abasinga nabakugambye Daddy Andre Abdulmalasi Bitone Dr. Bitone bano ba Nduga waliwo bannaffe baganda bange ba Bizonto Rain Maulana ekituufu ng'ogyeko ba comedian bano abayimbi abasinga maybe not the producer ye Andre abayimbi abasinga abalimu baagwa ba comedian tebanoonya content nabanti kati bo banoonyeza mu content naye oyinza okitwala nti bo balina they want content because Bizonto lwaki mbyexoneratinga nti bo bazze batambulira nnyo mu layini eyo kale ekyokugamba clip olwo 10 kyekirimu nti yensonga naye bo babadde consistent bazanye nnyo ku mbeera ebizibu ebinyiga abantu bazanye nnyo ku bantu abatakolezedde bantu newankubadde olumu babadde partisan nti beekubira nnyo oludda babadde beekubira nnyo oludda kati mu mbeera eyo naye bwe kibanga ba revolution I think nabo babeenoonyeza byabwe anti kati bo kyembadde ngamba nti bo revolution babadde beenoonyeza byabwe naye nga babadde bakikola already kibaddewo bo babadde bakikola yadde badde bano balowooza nti bwe tuzannya bino waliwo abaagala obbiwulira babadde babifunamu kati waliwo abazze bo ne beerimbika mbu ate bo bali ku revolution era naseka baba mu press conference bagiteesamu bati boogedde waliwo n'omulenzi mu Aizon T yaliwo anze simanyi waliwo oyo ow'amatama Aizon T ndayira anze simanyi baw'amata alina amatama mbadde simanyi gaagwa bwegati nedda omutemerera bigambo Aizon T bali yali bawagundi amuveeko bannange nkunyumiza muyimbi Aizon T bwe boogera twagala akatola abamenya abantu mu lubigi tugenda ne tubeera awo abantu batukoye okuyimba ennyimba za laavu laavu omuntu agijjawa nga bamumenye baagala tuyimbe ku bintu ebikola ki ebibaluma twagala ennyimba 10 era kati nzo ndaba sobola kuba bulungi nti okke bw'aba awunzika n'agamba Daddy Andre era tujja mu studio tuwe studio tukole ennyimba 10 Daddy Andre n'amugamba anti yakusasula naye nga wano wabadde ajjamu bali mu revolution kati bali mu revolution oli amugamba
engeri gye twegasse muganda yaffe tuli mu kimuzi nyambi 10 gwe tuwe studio amangu ago Andre yava mu kitegeeza etali mu struggle yagivaamu awe namanyira nti ye tali mu struggle bakugambye gwe oyina tuwe ku ffumu tukasuke nti sente mmeka oba mu struggle ogamba abasajja bali wali tugende tutayize tebajja bakugamba emmotoka yo yiito bwe tutuukane ne tutuukawo bye tubadde twagala byonna nga tubifuna ng'obagamba mpozi nga mumpadde ez'amafuta oba mu struggle ate nga mwegali kati obanga kakadidiyale awe namanyira tusuneesuna omukomu oyo Andre kati owamatama ye yamaliriza atya agenda ye teyamuddamu yawulira namanya ati struggle ngisigaddemu bwomu ne tugende wa bitone dokita Simail olimba luli yasembayo okuimba balwali luyimba yaddamu naye ayina oluyimba lwe yayimbako awo lwali lutandise okunyuma naye ndoza publicity eyabulamu so bitone naye bw'omubuuza kino kiyinza omumukolera obukolezi tekikolera bantu kikolera ye Abudumulasi simanyi oluyimba lwe yasembayo okukola nga hit sikiwandi bw'olumubuuza amangu alujjukira singenda kuseba faamu anti kigamba myaka gyadda nnyo 12 nga 2 eyo ngene eyo kinene nnyo oba abayimbi abaagwa basazeewo bafuneyo ekintu ekibazza kayinza okuba akatodio naye waliwo yaŋŋambye nti nno biraba bwe bityo project y'abayimbi kwenunula naye kati abalala project ya kuyimba babayite omukulu abayite Museveni abayite era ne baŋŋamba waliwo akiri emabega waliwo mutabani wa Kiweewa yani Gerard Kiweewa omutegedewe promoter omunene namusangako egundi eno ewakula Jemba bebatembeeta campaign Jemba nekijja batwala ekyo batembeeta campaign andi batandise ogirinnyamu abantu babategedde nti no bakikola ki kubayita kati ekirala kati campaign lwaki ebambi eri abagikola bwe mugikola ne babayita kuba Uganda yababbi bagenda bawa tugeze miliyoni 5 nga buli muyimbi yayimbi bamusubiza miliyoni nga 3 ate muzijjeyo nga balina kuwa miliyoni 3 oba 5 omalirize nga bakubbye omalirize nga mukayanye omalirize nga munna Uganda akunyigidde watulimba kino laba biwakoze kale ate bali mukukayanira sente kuba nkubulira balina zisaba sente kino ekyagwa ku big guy kibagweko baveewaawo enyimba 10 olina okuba ne capital wo 10 record do video promote kati nsasira gundi kuba n'abayimbi abamu betwogerako balina n'ennyimba ezaabwe ezibanyumira nga zaabalema okukolera video kati kitegeeza campaign nene mukko ndala mukko you need a funder dina gundi Abudumulasi ayina emmotoka kumbabula sindike ebigere biyita wansi atambula byekolola namulaba agendeyo bwayiso bajabeera simanyi emmotoka ovuga olaba ebiri wansi kakati Abudumulasi ne banne ekintu kibali munze njagala ninze mbawadde tasiki kulaba ku nnyimba 10 tebajja kuziweza mpozi nga gavumenti ye bataddemu ate sente bayimbe ennyimba 10 nti benoonyeza byabwe baziyimba boogera revolution nenjagala obabuuzi gwe balindo balabako nga bakola revolution songs tebazisobola kwegali revolutions zikolebwa abantu ng'ekintu okifiiringa ku mutima ebikuluma ngo bikola ki olaba nze lwaki nayagala abasuubuzi bano abagenda ekololo basakittu Kabanda John Kabanda abasuubuzi b'omuzaakedi ne mu kikubo newa nti abasuubuzi bano obulumi bwali buva ku mutima ng'omusolo gubakwatako kaakati bagende wa Museveni kyovola yabagambe bitakwatagana Museveni ne bamuleekanira ne bamuviira bo bali organized nabaagala nnyo ze Museveni bino byalimbalimba abantu President Museveni nze siwagira nko bantu nga banawagira basuubuzi ng'atudde wali bamugamba musolo
infris ate obanyumiza mwanyi simaye bwe twaleeta amakolero wano tebiina ebikwatagana bintu biva China twagala tusalira tugirawo musolo twagala tuwonya kizibu kya infris ate otugamba birala ne batambula ne bavaawo message yatuuka era akimanya abasuubuzi tebamwagala simple kati nze omuntu bw'atyo mwagala nnyo akakasa mu 7 nti nedda tolumirirwa muntu wa bulijjo yisa Sekito n'amubuuza nti naye mu 7 ngumanyi ng'omuntu ayagala nnyo omuntu wa bulijjo watandika ddi okunyigiriza omuntu wa bulijjo ebibuuzo bwe bitongo bigamba President Museveni omusajja oyo simmekete anze ngamba bugambya wamaani kaakati omuntu bw'atyo adene ebbali n'anyumya ku Museveni ebibi Museveni bw'abajja n'atuula n'agamba oyo Museveni n'asirika kati omuntu bw'atyo ajja ekintu ku mutima I agree with him ne ngamba kyoyogera kyekyo so eno kiliki y'abakulu aba 100 songs eza revolution King Saha ate yakola bibi kati ne King Saha mbu waliwo yamutuukirira ng'aveeri kole nnyimba bakuyite tabanira w'emagere si mulwanirira King Saha tali mukulwanirira yeerwanirira abantu ba struggle bagiwa nnyo Bobi Wine abantu balina ebizibu ebibanyiga beerumirirwa nabo baagala okwenunula tebanunulani Bobi Wine so Saha ayimba okusinziira ku bizibu ebiriwo yadde ayinza okuba nti agamba Bobi Wine tuli mu kozi yemu era nyina abantu abali mu struggle nga bagamba singa Bobi Wine bukyanga akyuse bo bajja sigala naki ne struggle so tetukiteeka nnyo ku Bobi Wine nti kibala olumunze mmuleka bw'aba ayogera ebintu endala nga tebikwatagana agize wengambira buli agala struggle yeripa ku musajja anti kati abo baba tebaagala saa yennyini ayimba ennyimba ze mukulu agenda e Masaka bigaye anti kati abo bigamba abo kati kyegambye nti olumu babikola okufunamu ku masannyalaze era amasannyalaze ga Saha ogamanyi gali wa Bobi Wine nani na Bebe Cool era bwe bamugamba nti tojja kuyimba simaye bwe wati ate Bebe Cool nga bamubuuza Bebe Cool abadde alina concert erudda wa tewali kati ye bw'atayogera ku Bebe Cool King Saha mu mutima gwe omutima gumugamba amasannyalaze gali awo however ayina eddembe lye ng'omuki omuntu okulaba nti wano ewatambula n'akozesa awo bwe kiba nti ye Bebe Cool bw'amwogerako ekintu kimutambulira that better kuba ate nze mugambe ki akole ye kyayagala ennyimba olina oziyimba naye olina okulinda ekirala olina okulinda consequences tukitwale nti kale mbawaayiriza ensi yaffe nga bwe tugimanyi bajja bateekako baani abayimbi amaabo bemanyi baavu baani jabbakwata ebanyige ekyomukisa abasinga babadde tebalina bivvulu gye baperforminga ekyokusatu abamu abagenze mu revolution songs abamu naddala ng'omanyi tewasoma nga tokakasa nti okikijja ku mutima ziveemu kuba revolution songs oyinza okuyambibwa n'ofuna kaadi n'okola ki neweesimbawo bw'oba togenda kukola ekyo nkugamba biveemu dda ku ndongoyo katonda akuyamba ofune hiiti nga liri pazo bw'omulaba nti abadde abonyeebonye emyaka gye egikoona mwena ate iPhone bagibbi iPhone okakana bagibbi iPhone kivulu kimu sebo liri pazo yaliko mu Uganda oyagala tokola ki yalina tune yene nga yekola nnyo ebintu ku stage wasula abawala bw'abambula tamanyi kiddako oluyimba lunene nnyo aludde okubadde ku masannyalaze kati bimutabula atabuka tegakende ayina kyafunyeemu simunenya kati kivulu kya musajjawo hudat ali nalabye obutebe nga bwe buyimba walabako ku kivulu Mpuuga nga ali e Masaka sabi wanyo Mpuuga bwe yali e Masaka ku ssaawa 4 baali bakubye ebifaananyi ne video nga bazikutte abantu yabafunye alina gye yafunye abantu alina gye ataafunye bantu teyafunye alina gye anti abantu kye bataategedde aliens teyagenze kukola kivulu kimu alina tuwe Canada Canada nnene mumanyi nti Canada esinga America obunene Canada nnene anti ngamba okimanyi nti Canada esinga America nsi esinga gundi ezo Russia yokka anti nkugamba okimanyi nti ekisinga America obunene Canada naye abantu tebakimanyi naye tugamba America erina states waliwo gye beera nga bukyali eno bukya eno buziba kati negundi kankuwa example Alberta Edmonton sawa zibeera 8 ez'emisana
nge Toronto ziri 10 munane zemisana nga Toronto ziri 10 nayo yonna Canada bana Uganda gye basinga okuttani bonna bali bwe bati naye kati mbadde nkuwa kyanjawulo nti kati alina ebifo byeyagenzeemu ebyaki ebyenjawulo teweerabira aliko ne campaign banange mutuyambe banange temugendayo waki baba bagenda yagenda bawaki omuyimbi bwaba agenda mu kivvulu wulira omuyimbi bwaba azze wantu nze agenda okumulaba nze nkola ki nze nsalawo bangendo basikola ki sigenda kankwe example omuyimbi erinnya lyakyo baliyita ekyayimba oluyimba lwa Ashawo Mr. Flavor lwe yajja wano yayina ennyimba ezi labayo 2 ne bamuyita ne Sean Kingston ne nali awo kubukedde waliwo omuwala bamuyita Immaculate Giu yali ku reception kata afe ng'alabye ku Mr. Flavor naye ng'alina oluyimba luliwa lumu n'ekitundu abayimbi asobola okujja n'akuba tune ze 2 fine naye bwe baba abantu nze njagala okumulaba tekigaana ate ekyokubiri abadde ne Lydia Jasmine so kitegeeza basobola otuwamu concert ey'essaawa emu netunyumirwa netubongako netugenda kakati empala neyo gy'owulira oyogerako nalaba walaba Bobi Wine ng'ali e London wamanya nti abamu baatugamba ekivulu kya musala wabiwulirako tebali balwadda ati kyendi mu kugamba nti wano buli muntu agenda ebweru ekivulu kimukola ki ne wano twalabyeko nedda wano okulabako kwabadde kuti nti mbadde nkuwa Mpuuga bwe yali e Masaka ku ssaawa 4 twali ku TikTok ku Facebook WhatsApp nga bu video butambula nti kibi yafuna kizze bubi ulira kizze bubi nti kiki kigozi abantu twali tulowooza balina tujjagira naye simanyi oba ndowooza mbeera yaki ebyaddala nga obutebe buki bukalu nga waliwo abantu nga 5 nga obutebe buva eri kisaawe paka eri nga layini nga 8 ze zituddemu eno layini nga 2 teziri mu bantu naye ekituufu eno yakuba ebifaananyi yakeerawo bukeezi nga yafa kimu nga temunnagenda mu bantu kankole ki kambikube n'atambuza Alien Skin agenda okutuukawo awe kuba yayimbayo zigenda okuwera ssaawa 6 7 8 nga waliwo abantu ng'enkumi nga nanti nkunyumiza teyali nti muholo kisaawe nga bakisibye bati tenti zino my house tent is nene afune ku bujulizi afune ku bujulizi nedda bino byenjogera gwe noonya Mpuuga e Masaka onoonya full content musale muteekeko ojja biraba kati kyenkugamba nti onaakuwa content onasooka tasobola kuwasemba because interest ye kulabisa ono okitegedde omusajja amaanyi gakka ekituufu Alien Skin anzo Lady Puzzle teyakomewo ono kiki kirala kitya yali pira principal tera lipide principal akomyewo si ani aliko ani awagira principal aliko Big Eye tugende ku Big Eye Big Eye togana ogambye Big Eye yayokya Mick Wine kwali era agenda kuba Gravity kayimba kyaka Mick Wine ko singo kujukira akapya kwagala nnyo Sweet n'amata omanje yakakuba da andi fe tumwagali sigama mu Bobi mbadde nkunyonyola nti kyoyogerako nkuwa examples ongama nti oli yalippira nti kale teyalippira ate alippira ali atya omuntu omu atasobola kuggwako bwati ng'avumye omukulu ali ogwo ani bebe yetagambwako oba ne Kamiiri naye bano abasigadde anti nkunyonyola agenda kubeerako Kenzo taliiko ategeke waliwo ekivulu ekinene kyatabaako ngamba atutegekereyo tabadde leero omwaka guno abadde nnyo mu federation ebyaddala ategeke kye twagala era agenda kukuba omukulu wategese ani ategese musajjawo hudat ono omuddugavu ani kino ekiddugavu ekyebiviiri ki Gravity nedda Gravity ategese concert nze njagala ompeeyo abawagira principal 3 abategese concert omwaka guno abamwagira batono bangi abayimbi ngani Kabakko
Yo tayita simuyi. Ate mugana. Benkuwa boogana. Kaba kamwagira tamuwagira. Akola bibye. Azizi azioni amwagira tamuwagira. Yakola yadajjuza. Da. Tuyingidde guno. Naye yakakola Azizi. Kankuwa abalala. Olaba Babafana bagendayo. Bafana yakyuka dda. Nedda. Andi omaye kibakyusa. Ogenda ne wekwata ku masanyazi ogenda okirira nago. Kiki wagambye mbubagira babayiti. Kati ogendayo ogenda natekidda. Bakabakko benyini nkugambye era bwana ate gajja kuteeka wa mitanda PTC. Abantu banywa ku mazzi. Nga kyabulijjo ekyo kyegamba nti seba amasanyalaze teri agayina mu Uganda buli omu ayina agage. Ga kaseera galinnya ne gakola ki? Ne gakka. Nti kakati omuyimbi atuuka n'akola concert nga maanyi gege gamuyimiridde. Era gravity ojja mulaba. Zijja kwabika. Era nze nkugamba singa omukulu yalina Zex birangirangi yakola ati. Talishiddira. Yali avumye ku mukulu? Si muyimbi. Ate banna. Amasanyalaze teri agalina. Nze nkunyumiriza wana. Bajja kunyiga oyina kubira abantu tune. Eri yali just time ya politics makati yao 2021 ngekyo wekiri kati ensi ya normalizinga. Oyina okusoko tukuba tune okukola ki okwamboka. Abo bali lipazo basomba dobuwunga ne basibe wa Bobi Wine tebafuna masanyalaze amaze kufuna kuba tune yankudi. Ensi nemuyimba period botayimbe noga nti nze nja kusibwa Bobi Wine ntibanze nja kuwana nnyo mu 7 abantu ebyo babivuddeko babimanyidde baagala kimu tune njagala basibulirawo abana mpoza abantu bampereze ku message WhatsApp atakiriziganyiza nange 0701 5585 63 0701 55 85 63 abantu bange naddala abe Canada, America ne London ne Sweden basinga kubeerawo ne some parts of n'abatonotono Denmark ne Germany bensinga okuba nabo abalala bali awo Holland abo be basinga okuba n'abalala abampagira gye muli mwe bali kubanga mutambula naffe ayina message giweereze wansawo ayina kyabuzo oba kyagattako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.